nze Junior omuntu asobola okunvuma nankola buli kimu kubanga Isma lwe yafa nalowooza ebintu bingi nenebuulirira ng'omuntu ne mu byonna nga Isma afudde bamukubya amasasi nanoonya Omukama. I looked for God. Nze ng'omuntu tayinza kunvuma nimbeera awo nga sina nga every time I was thinking about evil. Junior nakkakkana nategeera nti ensi nnene n'okusinga osanga bwe nali ngimanyi. Kale n'olwekyo kyovulanga ennaku zino abantu Junior oli mukkakkamu. Nze Isma okufa kwa Isma kwe kwanzikakkanya nintegeera nti abantu bagasa. Isma ebamukuba amasasi ekiro munansonyiwa ogenda ku side eno kwabuulira ku story eno. Isma ebamukuba amasasi ekiro natuukawo nasanga drone ye ekyalimu amataala. Nasanga Isma tebannamujja na mu mmotoka. Omuntu gwe nasooka okulaba yali Kasuku. Kwa najja mu mmotoka nali wange nga ndaba TV saawa nga 3:00. Omuntu omu nankubira essimu nangamba Isma afudde. Nengamba tekisoboka. N'essimu saaji wa makulu namujjako bujja. Nimba nkyali awo. Nendaba ku page ya Isma nga bataddeko ng'omuntu omu ataddeyo obubaka nti Isma afudde. Ku page ya Isma kwennyini nenkubira kakalaamu. Ne mugamba kakalaamu kituufu nga kakalaamu akaaba bukaabi. He didn't tell me anything. Ninga kakalaamu akaaba. Nendowooza Isma ne kakalaamu bakoze olukwe bakole stunt. Nenkubira Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo. Ne mugamba Kaye Isma ama bamukubya amasasi. Wisdom Kaye yankutula omutima. Yangamba mbiwuliddeko naye sinnaba kuzuula kituufu. Nenkuba essimu ya Kasuku nga teri akwata. Ngolo sinnakkiriza. Kyali mu denial nti Isma afudde. Mba nnyina mu firiji okuggyayo amazzi, giraasi yanva mu ngalo n'egwa. Nze buli egiraasi wenva mu ngalo n'egwa ntegeerera waliwo ekikyamu. I got to know that something is wrong. N'emmotoka yannema okuvuga naggwamu amaanyi. Nengenda ekyanjanga era sinnakkiriza. Nasangawo abantu bangi. Nasangwa omugenzi. Anyway. Naye mu byonna nga nsobeddwa. Ekintu ekyanzikakkanya mu nsi eno by the way. Junior nali muzibu. Ne kati onninnyako n'ogenda. Isma baamujja mu mmotoka. Aba baferenzika aba bambala ebyeru ne bamwebasa ku ttaka. Baamujja mu mmotoka nga bamuzinze. Ne bamwebasa ku ttaka. Mu butuufu nga ne bw'omutunuzaamu kamera tasobola kwogera. Ne manya nti Allah ayina amaanyi. Nategeera nti Allah Katonda gyali atayina amaanyi. Nga kamera nyingi zimutunuddemu bwe ziti. Naye nga tasobola wadde okwogera ekigambo n'ekyo. I knew Allah is great. God is great. Era omuntu agamba nti Katonda taliiyo mulaba edduka. Tozannya na Katonda. Nenga eddakiika 2 Isma yabadde ayogera. Awootira Katonda. Yali ayogera ngera mulamu. Ne mu ddakiika eddako nga tasobola wadde okutambula wadde okwenyeenya. Kati gwe kyekivuunulo otya luyale. Nanoonya Katonda. Era mu buli kyenkola kyonna ne bwebonyiizizza. Nempulira nga nnyiizi. Nyenda mu kyaki. Kandi nategeera nti ffenna tetulina maanyi. Ensi teriiko nnyiniyo.
oba oli mugagga oba oli munaku nategeera nti ffenna ekkubo lyerimu kufa natya nnyo okufa era neneekwasa omukaba era bambiize nakyuka Junior abantu babuuza lwaki Junior wakakkana lwaki Junior nze nakyuka Isma yankyusa era mbeerawo nendaba interviews etwakolanga naye of course it is still hard for me to believe kakati neŋŋamba Junior munsi eno ndi ki esente zigula obulamu ebitiibwa bigula obulamu amannya gagula obulamu nothing byonna bya butaliimu twerimba so bamikwana abali eyo akabadde ka by the way mwekwasa omukama look for God munoonye Katonda muteeke Katonda mu mitima gyammwe enensi ogiraba tuli bagenyi leero bayinza okubikira nti Junior afudde n'otya ng'ate tebankubye n'amasasi nga just ndwadde nagamu ne Junior afudde tinedda tekisoboka buli kimu kisoboka kubanga Katonda ali mu ggulu era abantu mbagamba nze Junior munnange osobola okunvuma naye ekintu ky'otanzigyako kiri ekyo Katonda don't remove God from me ebirala byonna bitwale kubanga Isma we baali bamutaddeawo wansi yali takyetaaga bajjeno Isma yali takyetaaga muntu no it was Allah is God mulowoozaako ebiseera nga muli ne Katonda so those are things that changed me really era nakkakkana ensi ndaba ndabe oli najja n'akuvuma n'akuwemula n'akola buli kyayagala n'agenda naluuzi oli musiru ekyo Junior kisiru nakivumye nekikola buli kyenjagadde naye tekirina kye kyankoze osanga nandibadde nina kyenkola naye I found God nemanya nti abantu abamu tubeemaliramu naye tebatuliiko you have so many friends but they are not your friends so Calvin Kayanja asembeyo nono so that was by the way actually tuddeyo ku mulamwa ninache ebyo byonna Katonda yabibagambye God passes through people Junior kwendi oli otya kojja wange gye ndi sina mutawana ogamba otya ndi bulungi kyabaleko mwe tuli tugikola egisoboka okimanyi nti nkwagala nnyo kojja wange baneneyanziza nange nkwagala nnyo nkwagala kojja wange naye nina abantu abasinga okukwagala n'okunsinga bawala bange bagambi batumedde nnyo kankuwa akaboozi nga sinnagenda bawala bange baafulumanga mu geeti nga bakulaba ova ewa maama wo ng'okkirira bw'oti oyita ewa maama wange nga bajjanga bampita mami jangu omulabe konzaani gwe muŋŋamba bakikolera ebbanga jangu omulabe kati baakuwuliranga buuliza ebyo ebiseera olaka wali wakajoyininga university baŋŋamba mami jangu omulabe konzaani gwe muŋŋamba ng'okujja okulaba buli lunaku jangu omulabe bulijjo gwe twagala okulaga okugamba konzaani mwono anko ono omwana wa anko Tamale mirundi yes
ngamba buuza omwana wa Uncle Tamale mirundi kati nze ebiseera nali sibeera nnyo nabo nga babeera wajjajja kati lumu nkaba ngamba jangu olawo Uncle gwe bagamba omwana wa Uncle Tamale mirundi mbabuuza mwamutegedde mutya mbunedda ffe twamuwuliddeyo nga basista be nga bamuyita Junior kati baali baba bakulabye ne ku TV oba byali biki nga bwoba mwali biki wali olina interview ndowooza gye wali okola twamuwuliddeyo nga sista yamuyita ate twanabye n'eggulo ku TV mami jangu omulabe kati ngenda ofuluma nga ndaba bagamba muganda bulijjo mugamba Junior bulijjo bwe mugamba mbuye mami ate ffe tumwagala oyo Uncle oyo baakuba oyo Uncle oyo atunuza bukambwe ate ne womukubira kabayi tasobola kuddamu ekyo kakati Junior mwogene wamama onolaba n'abakubira jambo ku geeti ya mama Kamoga baddemu bannange nyenda kubaddamu nedda bambi bw'olaba omwana akubya by the way enkya nga nyenza okulaba maama ngenda gendawo mbalabe gendayo bakuyanga sayi nga sinziddamu nga bagamba bakubira bayi tobaddamu nti no mukamba oyo tumukubira bayi tatudda nabo bambi I'm sorry about that ngenda genda wano ewa mwami Kamoga kumpi n'ewaka anga akasente ko weekali akasente weekali buli kanaku abawala awensi ya 5 kudda waggulu mama so inbox me genda mu kabox kange onsindikire message ebyo byenjagala kusente zo nzija kusente ne live ekoma wano kusente nzijjako kati live oba ogijjako nga tudda ku first time first ki mama first time nayo app okosa simu kikuba kati kirabika ebyokuwonya bingi madam ebyokundabisa byosooka obijjewo kakati okosa simu ki otamanyi first time mazima ddala maama obadde oyagala kumpa iPhone bw'obanga toli ku 15 yafulumye kyaninyumye nnyo nga gwatandika nayo mu Uganda muno ulirawo nnyimya bannange nga nenkuba eva kutonyi owemula ndi musumba mpozi oli musumba ebyokuyigira bingi kati maama tugenda kubuulira njiri tugenda nze abuulira gwakwate bayibuli nga tuyingira mu church musumba inbox me nga tujja kukwatagana musumba nga ajjidde maanyi iPhone yagala kujengoli mbwabera ku first time na Uganda balwaki President 7 tajitunda buli omu n'amuwa ssente ze kale laba omusumba wankwana olw'eggulo luno Jesus Christ nakiraka kirina ssente bambi she sounds money that pastor mayinza gyanya abasumba akasente ko kabaawo ne Junior we nayo married baba no bagala kumpasa tomboza we na mai married tukoyo okubeera kunzija ne Godfather ne banemo mufunira omukazi Godfather nga abonye eriyo omukazi yayagala okuwasa Godfather obono omukyala musumba obankuwe Godfather yandi obubi Godfather bamutuwasize omuntu anaba amuwonye ku social media lwaki musumba sikuwa Godfather pose spiritualist nange ono si balista timo abalista timo vawan balista timo vawano ndeka timo ndeka tosindika request
Tondetera naye bizibu. Junior Wanje ogamba otya Junior gye ndi ogamba ki? nga ndi musanyufu okunkwata leero Bulijjo sikwata maama. bulijjo tokwata omukazi yakwagaza ki Ani? omukyalo oyo akwagaza ki Musumba agala kubyonoona Musumba munnange ayagala kumpasa. alabika alina kyamaza Musumba neepikira. Godfather nze n'alibadde mubawonya naye Godfather akaddiye nnyo Godfather akoze atya? akaddiye agenda ne yeteeka ku stress za gavumenti yenna n'afuuka omukadde Kaakati Godfather sebo spiritualist ate mugezi mbu wa gavumenti, lwaki tomututwalira? mugamba anoonyeko Godfather kwali kuno akulaba Godfather. Asanyuse. Buganye. Ambi naye nalabika ayagala Godfather. Godfather tali simukadde nammwe. Mujjewo obutaagaliza. Mujjewo obutaagaliza nammwe kati Godfather tijali afuna. Hello. Bindi. Nkulamusizza Junior nga ndi musanyufu mukwano okwogerako naawe. Nange nze asinze okubeera omusanyu. Omanyi nti nkufollowinga from day one watandika social media. Bannange neeyanzizza nnyo. Omanyi nti wali vidiyo gye misinga. Bambi thank you so much. Naye ng'oli bulungi taata. Ndi bulungi mpozzi goli mu nsi ki? Ndi Saudi Arabia mukwano. Bagamba ki ab'e Saudi Arabia bagambe batumidde kata? Naffe tukutumidde taata. Nze ebintu byo byokola binnyumira binsanyusa. Eva mbeera ku vidiyo zo sobola ku misinga. I cannot miss. Bambi weebale nnyo sweetheart, weebalire ddala. Kakati ku nsonga ya Vieta wagiwulirako? Ensonga ya Vieta nagiwulirako nange teyansanyusa. Si kirungi nti buli kimu olina kukiteeka ku social media. Nange wanyize wali omukyala bwe yakukuba n'ojja mu media n'ogamba omukyala yankuba nakunyigira. Si buli kimu olina kyogera mu social media. Kikaize ekyo maama Kaizi ye yabiteekayo ate sooka omalirize. Si kirungi ebintu ebimu olina kubeera n'emmizi. Si buli kimu olina kyogera ku social media. Yes. Seyakola bubi ate abeera buli alabisa mukyala we. It's not good. Kati ebimu alina kutuula n'omukyala we ne babiteesa ne babikkaanyaako. Waliwo ebintu ebimu nga tulina kubitiima ku social media. Abakyala tuliwo okukwanibwa. Abasajja bulijjo batukwana. Naye si buli ajjayo kukwana mukazi wo ogenda kujja omuwataakingi ku social media. Kyeyakola nange ndi ku sayidi ya Kayanja ekyo ekintu si kirungi nnyo, si kirungi yakisupportinga. Kakati oba Vieta yakikola lwa kwagala? Nedda omanyi okwagala kuno si kugamba nti bw'onooba oba oyagala mukazi ogenda mukuba ensi yonna. Kati enkya bwe binaaba byonoonesa abantu ogenda bagamba otya? Ogenda kujja ffe otunnyonnyola otya ffe aba social media ffe aba TikTok ffe we tuli wano tulaba nga bwe nkugambye nti nze nkuwookinga from day one nkuwookinga. Abantu bensinga okuwookinga e Uganda yali Chuli naawe ne Kaye Wisdom. Ate mu ba YouTuber abantu abasinga okunyumira Kakalamu. Kakalamu the answer.
Aha. So si kirungi ebintu ebimuntu olina kubireeta mu social media nti ebeere ng'ekusalirawo. It's not good. Ebintu ebimu tuula wansi ne mukyalawo mubyogereko. Ate si kirungi nti essaawa yonna omukyala olina kubeera mu butaala. Omusajja bw'abeera mutaala, omukyala beera manju. Si buli kimu tulina kubeera mutwala 24/7. Olaga abantu nti ono ye mwami wange. Ebintu ebimu tulina kubireka. Kati olaba Junior kati nga bw'oli buli muntu yenna akumanyi. Naye bw'onoddamu okufuna omukyala yenna gw'onooba ofunye, funa omukyala nga si wa butaala. Bw'onoofuna omukyala nga si wa butaala. Funa omukyala nga si wa social media ng'ayagala nnyo okubeera mabegawo naye nga tavaayo mu kamera. Omuntu oyo butaala beera wa butaala. Nze bwe mbeera mukyala wo mbeere mabega. Naye si kirungi kuggyayo omutwe. So yenteesa yange Junior bambi ndi musanyufu nnyo. So kakati aviator bambi omuwamagezi kinga omaliriza nti omukyala aveeko mu butaala aviator yabusigalemu oba bonna bave mu butaala aviator ne mina. Nedda amagezi gempa aviator kyalina okustopinga kye kino. Bw'abanga mukyala we bamukwana isoke bamukwane naye tabeeta mu social media atule ne mukyala we bakkaanye babyogereko. Sikubeera ku social media. N'ekirala bw'abanga yamukwanira wano ku social media omukazi beerako limit omanyi bw'ofumbirwa oba bw'owasa waliwo ebintu ebimu by'oba olina okwerekereza. Ng'ebimu olina biraba biyitewo bigende. Kati mukyala wa aviator si buli omuntu gw'anaaba amwogeddeko alina okujja wano ku social media mwataakinge. Si kirungi. Kituufu ekyo. Kati omusajja bw'abanga ye wa social media it's okay, you can beera ku social media naye bwe mba nga nze mukyala wo kambeere mabegawo olwana olutalo wesiri. So si kirungi, si kiwagira ekintu kye yakola. Si buli musajja yenna anaakwana mukazi we agenda kujja nga amuswazi. Si kirungi, si supportinga. Mama tweyanziza nnyo bambi. Thank you so much. Thank you for loving me. Webale nnyo. Nange nkwagala nnyo mukwano. Nawe webale kumpa akakisa kano nenjogerako naawe mukwano. Thank you so Bambi, much. God bless you. God bless you. God bless you too. Bambi mukyalo oyo alabika ndabye nnyo bambi okuva we natandikira. Nzizaamu amaanyi. Bwe ndaba abantu abo baŋŋamba Junior tukulaba nnyo. Ekyamazima ky'abantu bandaba. Ne mwebale kunjagala. Omugenzi Isma we yali akyaliwo. Saagala nnyo kwogera ku Isma. Ne buli omuntu waŋŋamba nti Junior twali tulaba nnyo Isma. Nzigwamu amaanyi. Amaziga ne gankwata naye nga Omukama Isma amuwe ekiwummulo eky'emirembe. N'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire. Teri lunaku luyitawo ne talowooza ku Isma Olaxess. Kyovula oluusi mba njagala okujja ku social media naye amaanyi ne ganzigwamu. Ekyamazima ddala buli kumakya buli we najjanga ku live ku Facebook nayogeranga nnyo ne Isma. Ng'era yasooka okukola live nange nenkola. Omuntu omu ankubidde olwaleero n'aŋŋamba Junior Facebook social media otrendinga nnyo obeerako nnyo video zo zitambula. Ne mugamba bandaba nnyo kubanga Isma takyaliwo. Naye singa Isma abaddewo era tebandindabye. Ekyamazima ddala Isma ffenna aboogera ku social media yali atusinga. Era tewalibaawo Isma mulala. Kale ensi bwetyo naye tetusobola kumwerabira. Tulina sigala nga tugenda mu maaso. Tulina sigala kyovula nga nabagamba nti I will. I have to. Jagenda bambi mbaeka surprise. Ekyobutaddamu bayi tonkikola nnyo. Manyi banegendo aliyo omu omutaba abali mu boarding school. Bambi
Neera nno Nkusabye nja omusangeyo kumula Hajji Kamuganda batamutusa amanyi okujja n'amutwala sometimes. Mubaamu ennaku z'atusoma najja n'amutwala nga yeebowa. I understand. Naye ng'oli otya Junior? Bambi mwendi sina mutawaana. I'm doing okay. I'm doing well. Mbadde nga nkunoonya these days siriiyo Uganda naye mbadde nga nkunoonya nga nina ekintu kye njagala sijja kugamba nti kuyamba nze. There is someone eyeetaaga help. Naye nagamba kati gwe engeri gy'obeerako mu abo abantu abanene Junior. At least we can get some help. Waliwo mukwano gwange. Ky'oba okola enamba yange ogiina? Sigiina. Bangikuwe ntya bangisome? Nze I follow me back ogimpereze ku TikTok. Inbox me because mbeera ne messages nnyingi eza TikTok kati ezimu sizisoma bano basekretary bange be bazisoma kwa nosoma eza Facebook nosoma eza TikTok nina okusoma abantu bangi kati gattako bano ab'amataka bembeera nabo kati nyamba kati okikole kati okanteereyo ng'ovudde kuno ka message ongambe good evening Mr. Mirundi this is and so nzijukize mwami Kamoga wano nja kujjukira kwa mumanyi then I will know. Kale kubanga omuntu gwe neetaaga like ofuna obuyambi. She's a girl, she's 10 years. Train ya mutomera. But she really needs help. Train ya mutomera. She's in pain. Babeereyo Jinja. Train ya mutomerera Jinja. Ndowooza cause kasista kamukwa like mukwano gwange. She also has a friend. Naye kasista koyo friend wa mukwano gwange. Yeah, she's like alinga myaka 10 awe watyo. Yagenda ne bakolako ko surgery naye ekyetaagisa cause time etuuka na blacking out. Nabanga tamanyi kiri ku nsi. Ali wano Uganda mu ddwaliro? No, baba sibula but baali bazzeeko Uganda and a few days nabalabako mukwano gwange ng'amaze obbinyumiza. Waliwo omuvubuka eyamukyaza bamuyitaani? Sefco. Bamuyita oba Sefco. Yabakyaza but they still I don't think nti bafuna kye baali beetaaga but she really needs help. Sefco yabakyazaako ku TikTok gundi ye? Yeah. Oh, and Sefco mukwano gwange. She's in pain, Bambi. Okay, we are going to talk about it inbox. We see what we can do. Okay, come inboxing. Thank you so much. Just inbox me, I'll find the message. All right, dear. Have a good evening. Sefco mukwano gwange nnyo. Sefco. Omuntu gwe mbadde njagala okuleeta simulaba. So NDC and naku zino budde. Mr. Mirundi gyebali so. Gyebaleko so. Gaali naye gyebali. Kaakati nazze ddaano eno nga nkusaba ka request naye nga tonnava ku mulamwa guli gwadde gubaaninga ogwa Mr. Vieta. Omulamwa gwe nadde nina opiniyoni yange obutonotono. Ndi wano. Era osobola oziyisaawo. Opiniyoni yange obwawadde busooka nti Mr. Tamale twetaaga buli omu amanye nti relationship eyo yatandikira ku app wano. Oba yonna gye yatandikira yali exposed nnyo ku app wano. Ate ng'era abaana bakkiriza nti bwe kibanga kyekyo bwe kityo we kiri omuntu yenna tajja beera surprised kulaba ng'ekomyewo wa ku app wano kubanga era olaba abaana bagamba nnyo yeene kooti y'abantu. Naye ate nze wentunulamu obulungi nti tulina obuzibu buno Junior. Abaana baagala nnyo okuteesa ku buli kimu ekijja. Ate twafuna obuzibu nga platform zino eno ziri mu Luganda buli omu lwategeera.
ategeera n'atategeera bonna bajja kuteesa abaliko banansonyiwa okwogera ekigambo bwekityo naye nga bwekityo wekiri. Junior, waliwo emiramu egimu nga si gya bonna boogereko nga gy'abantu batono okwogerako oba nga tegubadde gugwo naye olw'okuba oyina essimu ate osobola okwambuka waggulu n'osalawo gy'oteese. Kati mu bintu weebityo tuyina we twatuuka wano kati waliwo obuzibu obwatuukawo era recent eno kapo oyinza okuba togimanyi yali ya heart break buli omu yavaayo n'ateesa naye essaawa eno buli yateesa ng'ateesa ebintu ebyawula abantu yaswala kubanga kati bali bonna. Kitegeeza ki relationship ezimu senti buli omu yeetaaga aveeyo ayogere ezimu zibeerenga bwe ziri buli omu agumire waali kuba no one is perfect. Obuzibu bw'endaba obwabaddewo nti omuntu teyasobodde kumanya yeetaaga kwogera nani mu kino ekintu. First step yanditwaliddwa omwami yandisoose kutegeera mukyala n'ayogera naye ne bateeseganya. Mu kuteeseganya omwetandirabye ebintu bigenda kudda bitya naye ate waba yavuddeyo n'awooninga buli omu tagenda kuwooninga nsi yonna kubanga oyo omukyala akwanibwa tagenda wooninga nsi yonna ate tagenda kukomya muntu mukwana. Yes. So ekyo kyo yakoze ensobi n'abamwogeddeko nabo bo simanyi kye bayogedde naye ate kye nawuliddeko ku sayidi eri kyekyo ekyabadde ekituufu wadde ye kyamunyiizizza bunyiiza. Oyo omuwala anyirira ekyamanyi nnyo ky'abakola essaawa eno musuubira kubanga amulina ali lubuto. Omanyi okuwagira omunafu ofa busungu. Tebannazaala.